Our power. People power. Basewo ne banyabo mwalaba akakiiko k'ebyokulonda bwe kava ne kagamba nti emikono gyaffe gyali tegiwera. Kyali kya buswavu, kyali tekikirizika kubanga kyali si kituufu. Naye ng'abantu bonna babadde boogera, abasinga babadde bakimanyi bulungi nnyo nti ekyo kibadde kigendererwamu okulaba nga tetunominatinga ku lunaku lumu ne bana abatitiizi. Baba n'abatitiizi basabye nti bagala kubeera nominated enkya olw'okubiri ku ssaawa 4 ez'okumakya. Naffe twawandika ebbaluwa ne tusaba tubatunominatinge ku ssaawa 5 ku lunaku olwo lumu. Ebbanga lino lyonna tubadde tulinze nga batugamba temunaweza mikono n'ebirala. Mwalaba twakuŋŋaanya emikono gyonna ne tukibatwalira. Abamu ne batuuka otugamba ne bamwagala ebigere tusobola bibawa. Kyonna kye mwagala tusobola kibawa kubanga bannayuganda baagala nkyukakyuka. Kakati olunaku olwaleero eddakiika entono eziyiseeko tufunye certificate eno gye batusindikidde ng'eraga ng'ekakasa nti emikono NUP yagiwezezza. Si kuba nti kibadde tegiwera, no. Naye kino kibadde kigendererwamu okulaba nga batuluyisa kubanga kati twakakifuna certificate eno twakagifuna ku ssaawa zino. Naye certificate teze yokka yagiddeko ebbaluwa eraga nti candidate waffe President addako Kyagulanyi Ssentamu Robert bamusindise okubeera nominated ku Lwakusatu. Mukimanyi tubadde twanawunsinga tugenda kunominatinga ku lunaku lw'enkya olw'okubiri ku makya. Kubanga tubadde tulangiridde tugenda kubeera ne rallies 2. Emu ng'erina okubeera Katwe, endala ebeere Nateete. Ate Katwe badde yakutandika ssaawa 6, Nateete etandike ssaawa 10:00. Kaakati bano kubanga batya nnyo balowoozezza nti bwe batusindika ku ssaawa 8 oba oliawo tetugenda kusobola kukola ki rallies zaffe. Era katusuubire tebapulaninga kutukwatira eyo bwe tugenda ssaawa 8 ne batuta ssaawa 11 nga tetukyasobola kukola rallies kubanga batidde nnyo. Olaba bayisaamu egaali mu Kampala bakola ki naye abantu tebabaliiko. Abantu balindiridde omuntu omu yekka, President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kaakati kyova olaba bano ab'akakiiko k'ebyokulonda twagala kukivumirira kino kubanga olabira ddala ti bano ab'akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi bali mu kukwatagana okulaba nga bakola ki balemesa enteekateeka zaffe. So batusindise nga bwe ngambe ku Lwokusatu okunominatinga ku ssaawa 8. Naye era nga bwe tugambe ekyo tekigenda kukola ki tekigenda bawonya kubanga ffe tuli ready, tuli set, bannayuganda bali ready okulaba ng'omuntu waabwe anominatingibwa. Mwebale nnyo. Ebbanga lino lyonna tubadde tulinze nga batugamba temunaweza mikono n'ebirala. Mwalaba twakuŋŋaanya emikono gyonna ne tukibatwalira. Abamu ne batuuka otugamba ne bamwagala ebigere tusobola bibawa. Kyonna kye mwagala tusobola kibawa kubanga bannayuganda baagala nkyukakyuka. Kakati olunaku olwaleero eddakiika entono eziyiseeko tufunye certificate eno gye batusindikidde ng'eraga ng'ekakasa nti emikono NUP yagiwezezza. Si kuba nti kibadde tegiwera, no. Naye kino kibadde kigendererwamu okulaba nga batuluyisa kubanga kati twakakifuna certificate eno twakagifuna ku ssaawa zino. Naye certificate teze yokka yagiddeko ebbaluwa eraga nti candidate waffe President addako Kyagulanyi Ssentamu Robert bamusindise okubeera nominated ku Lwakusatu. Mukimanyi tubadde twanawunsinga tugenda kunominatinga ku lunaku lw'enkya olw'okubiri ku makya. Kubanga tubadde tulangiridde tugenda kubeera ne rallies 2. Emu ng'erina okubeera Katwe, endala ebeere Nateete. Ate Katwe badde yakutandika ssaawa 6, Nateete etandike ssaawa 10:00. Kaakati bano kubanga batya nnyo balowoozezza nti bwe batusindika ku ssaawa 8 oba oliawo tetugenda kusobola kukola ki rallies zaffe. Era katusuubire tebapulaninga kutukwatira eyo bwe tugenda ssaawa 8 ne batuta ssaawa 11 nga tetukyasobola kukola rallies kubanga batidde nnyo. Olaba bayisaamu egaali mu Kampala bakola ki naye abantu tebabaliiko. Abantu balindiridde omuntu omu yekka, President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kaakati kyova olaba bano ab'akakiiko k'ebyokulonda twagala kukivumirira kino kubanga olabira ddala ti bano ab'akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi bali mu kukwatagana okulaba nga bakola ki balemesa enteekateeka zaffe. So batusindise nga bwe ngambe ku Lwokusatu okunominatinga ku ssaawa 8. Naye era nga bwe tugambe ekyo tekigenda kukola ki tekigenda bawonya kubanga ffe tuli ready, tuli set, bannayuganda
bali ready okulaba ngo omuntu waabwe anominatingibwa. Mwebale nnyo. Byonna. Yeah. Kati ffe nga bwe mbagambye ekisooka etteeka ligamba nti ky'olina okukola kwe kufuna ekifo ogenda okukolera lwaleero n'otegeeza abakakiiko k'ebyokulonda ate n'otegeeza ne poliisi. Byonna bye twabikoze. Kyenjagala obagamba kubanga ffe tubeera ahead of time. Maybe nakyo kankibanyonyole kino. Kubanga twategeera bwe batugamba nti temwawaziza emikono twali tumaze okubawandikira ebbaluwa nga tugamba twagala kukola nomination yaffe ku Lwokubiri. Naye bwe batandika stories ezo twadamu ne tuwandikira poliisi ne tugigamba nti ebyammwe tubimanyi n'akakiiko k'ebyokulonda tumanyi bwe keeyisa. Era ne tubagamba bwe tuba tetunominatinze ku Lwakubiri ku Lwokusatu venues zaffe nazo tukoze ki tuzibuukinze n'olwo olunaku olulala. So ekatwe twabuukinga enaku 2 twabuukinga nkya n'oluddako ne Nateete ne tubuukinga enaku 2 era poliisi ne tukitegeeza ne Electoral Commission ne tukitegeeza ebbaluwa tuziina wano kubanga tubeera ahead of them tuba tumanyi kye baplaninga. Twamanya nti oba oliawo poliisi eyagala gamba mutuwadde obudde butono oba ki bagambe nti kaakati temwategeezeza mabuukinga luno olunaku lwokka. Ennaku zombi twazibuukinga ekatwe ne Nateete. So regarding the booking of the venues, because